waliwo omusajja ayagala ennyo ab'obunyamanyama nkano k'ogamba oyingira ddi basement eki basement oyingira ddi basement tulani Lunyankole oyo you don't need Lunyankole akati nze nsaba kimu ateketeke friendly match alabe kye naamukola bali mwezi This is Inside Out. Alright, kale mikwano gyange abali ku SML News Yugi nate tugasimbagane nabasuubiza sabbiiti ewedde nti tujja kudda n'emboozi ya Engineer Balimwezo member wa parliament mu kibuga Kampala constituency is Nakawa East we tubeera mu Nakawa East nga tuwogera ku byobufuzi mu ggwanga kubanga y'omu ku abo bateerya ntama lwalero ndi ne Balimwezo gwendeese mu mulemu katono nzija tutandikiraawo nze Simon Moyanga Lutaya. This is Inside Out. Nsanyusa okulaba honorable. Sebo nze nsinze era njagala okwebaza omulundi ogwokubiri okumpa omukisa guno tegusangika nembeera ne Simon It's wonderful era njagala okwebaza sebo. Amina. Oli member wa NUP. Yes sebo. Mukyaginyumirizaamu abantu abamu batami tuli abakola bibiina bali mu biina byabwe Mpuuga yagenda Bwanika akoze ebibye n'abala gwokyajagala nnyo okyagala Nuupu Nuupu njeetaaga nnyo kubanga tetugenda kufuna nkyukakyuka okujjako nga tuli wamu ne President Kyagulanyi ate nga tuli mu Nuupu nga party Balimwezo nyinza okubanga nina ebigendererwa byange nga byanjawulo oba oluusi ku bakulembeze abalala naye nze nyimirira nnyo ku service delivery era naba nkunyumiza olugendo lwange ojja kulaba nti lwesigamiza ku buweereza kali muntu ayagala service delivery ate ogenda mu Nuupu ogenda mu NRM service ki Nuupu gyetuwa anti kati nkubuulira si buli muntu mulungi nti ajja kubeera ate mu NRM anti service you want a hospital tugikitomeeka mwokyo beekavule nedda ssebo tulina keeki y'eggwanga nti tulina ogigabana era tugigabanira mu parliament ffenna kaakati ffenna omala ogigabana kwati gwe sente ezikuweereddwa ozigoberedde ozikozesa bulungi kyekisinga obukulu waliwo sente ne mufuna budget naye sente ezifa togge si kyekigendererwa kyange n'oba otegedde lwaki natandika ebyobufuzi ojja kumanya nti ddala ndi ku mulamwa era ndina kubeera mu Nuupu ate ebyobufuzi byokola biringa bya kiralulalu bwebiti. Is that your design? Do you understand what you do? Waliwo lwotabuka mulanga naye newunyiza wasoma sajja nane masters degree nene woyisanga abana b'omugge mbaddeko lecturer akati ng'onootegeera olina okufaanana abantu b'obeeramu wembeera naawe nja kukufaanana wembeera mu ghetto nja kufaanana baggetto wenaabeera ne ba intellectuals era ba professor nja kubeera intellectual kwegamba ye mukulembeze abeera mu buli mbeera ategerekeka kyoba olaba siwangulwa siwangulwa natandika ebyobufuzi mu 1993 nenzijanga ow'abavubuka nga chairman nasaba kifo ky'obwa chairman ne bankuba wa chairman nga ndeeta oluzunguzungu okusoma nenzija kuba vice chairman ne bankuba nensaba ekya general secretary ne bankuba ku kyalo ne bankuba kyebasobola okumpa kyali kya student representative bakuba ebisatu ng'era okyali awo nalimiraku kubanga kye nali njagala kifo wensinziirira nyambuke era ekifo ekyo nakikozesa bulungi nnyo nensinziira okugwa si kubi naye okulema okuyimuka lutalo nze nagwa emirundi mingi naye nayimuka kati ndi mubaka parliament kubanga manyi kyenjagala wagwa emirundi mingi kati ndi mubaka parliament ate nkola ekisanja eki kimu sikolangayo bisanja bibiri naye lwaki number 1 nkujjira olugendo lwange
1993 nenva ekyambu nga bamaze okumpangula akalulu nenva nakiwoga Entebbe gye bampangulira nenyingira Kyambogo nze nalondesa ebyabavubuka ekyambogo kwe kuleeta Kalumba Ben Sebuliba omubuuzanga nze muleeta mu byobufuzi kati nze ate sadda mu byabavubuka bana ndibadde ngenda paka ku level ya waggulu nze nalondesa n'okulondesa abavubuka ne mbakuŋŋaanya ne twekolamu emulimu ekyambogo ne nninyisa Kalumba paka ku district yali ssentebe w'abavubuka mu district ya Kampala Kalumba Ben Sebuliba naye nga nze mulezi ompula bulungi nnyo nze nensaba ekifo kyewa chairman Eros 1 ne bakimpa ku myaka 19 chairman Eros 1 Kyambogo UPK parish era ne mbakulembera bulungi nnyo mu kiseera ekyo waliyo insecurity Kyambogo kwa yali nsiko nga buli mubbi abba addukira Kyambogo ne ntekawo embeera nalina menta wange yali Bidandi Sali nga gwe ntunuulira gwe omukulembeze olina okubeerawo ne menta wo gw'otunuulira olina okuba n'ekigendwa gy'oyagala okgenda nali njagala kufaanana musajja Bidandi nga tumwenyumirizaamu era nga tetumutyobola tumuwa ekitiibwa ekitaliwo nnaku zino mu 1998 ne banninyisa kuba vice chairman Eros 2 nenfuga chairman wa parish vice chairman wa parish namba mujjudde ba intellectual ba lecturers basomesa era bwe bali awo era chairman bam yalinga musomesa nanze vice we kakati ngenda nsaba mwami Bidandi kwa yali menta wange muganjagala mulimu angamba gende Luweero waliwo omulimu gwe balaze mu mawulire bagukuwe kwa yali amanyi sobola muswaza ne bampa omulimu ogwo nandikommendinga ne bampa omulimu ogwo mu local government nembeera town engineer w'Obulenzi town council gye nalinva town engineer gye nalinva okukola olwo kubanga nalina nfunye emirimu gyalinga 3 mu kiseera ekyo nfunye nkola mu SCE ne mwami Jebbi Walusimbi mwami gundi ndi naye Bidandi Sali ndi chairman w'ekyalo Kyambogo ntandise okulekcharinga kanensala okugula pikipiki ne South African Embassy eyo nga bampise nga consultant waayo nengula pikipiki nsobole okuddukanga ku mirimu egyo mbamba Luweero gye nalinva okukola ntuukaawo Olugogo ndi ku Jinja Road ngenda na kubanja bweyogerere nali nagwe kubidde plan y'ennyumba ye ampe sente ntwalire ku maama ne taata omuli ali akina kinya nankube gaali nankube motoka nankasuka agulu okukka wansi ng'okugulu kuvuddeko okugulu nga kuvuddeko kuno okugulu kolaba kwa kipiira mukiraba kino kipiira this is artificial mwanga okirabye kino artificial leg nkujjako waka kukoma wano kakati awo wenagwawo ng'emmotoka enkubya yankasuka mu bbanga enzika wansi mba nyimukawo kikangabwa eggumba lyeri ayingira mu ttaka ekyanyamba nalina element era nkubirizamu ababodaboda abavuga nga temulina element mwambale nga element kubanga nakuba omutwe ku cab eyo bagiyita cab wetyo bako neyabika yonna tugiyita pavement eyo cab okitega pavement luguudo pavement ene y'omulujja mu makeba cab ng'olaba nga kati yandibadde pavement eno kwe bayitira kubavugira kwe balinnye ako ku mabbali cab nakonkayize okitegera bulungi nnyo kakati cab eyo yayasayasa element naye awo we nali eddwaliro naggulu liri awo namalawo essaawa 2 nga siyambiddwa buli yajjanga okumpitako nga ndekawo kubanga yali amanyi bajja kumukimuteekako nti yankonye kubanga omuwala yankona yadduka naye waliwo abamugoba ne bamukwata muga agenda ku poliisi namutegeera oluvannyuma ontegeera bulungi naye kisinga obukulu nti awo namalawo essaawa naye kyaleeta accident omuwala teyaninkonye kinga tebyali binnya era mu ddwaliro emulagawo ne mbuuza ani avunaanyizibwa
ku binnya ebyo kubanga kansala emulagawo we nali nemmalawo emyezi ebiri nenkola resolution nti genda mu kanso nga okugulu bakawanise naye mu ddwaliro olwokuba nali nasoma era nkubiriza abazadde musomesa abaana somesa omwana ogulu kwali kubuddeko ne mu ddwaliro nakolera miliyoni eziwerako nga 3 plus mu myezi mu myaka ekyo mwaka gw'2002 nga okola sente zakyo. Father Luntamye yali wa Lugazi yandeeta project y'okuwandiika y'okubazimbira Pitlatri mu Lugazi diocese nempandika ka proposal ogende Spain ne bamuwa sente nampayo akakadde aka ebiseera ebyo sebo kali sente nina gwe nali musajja abeera UK gwe nakubira plan nampa miliyoni 1.7 ogikuba oli kubuliri ndi kubuliri nze na designing nga nempa musajja wange agenda ateeke mu gundi onali njigiriza okudetail nze designer nemuwako 5,000 nze nesigaza akamummeka abiri kama abiri kwegamba nenfuna omusaala gwange gyonna emisaala nga njifuna ogwa town engineer n'ogwawa ogw'ekyambugo gwe saafuna kubanga kyambugo nali nkolera buli ssaawa gyenkoze gyensomeseza ontegera kagamba nkikubiriza omuzadde musomesa abaana ekyobugagga kyosobola okuwa omwana kwe kumusomesa ndi kyendi kubanga maama kwata kiboko nankuba nangenda ku ssomero ontegera kyendi so n'olw'ensonga eyo gwe omuzadde suula omuggo oyo noona omwana profile yezito naye ebintu byokola mu kibuga bali mwezo webayagala okumenya ebizimbe wekalakasanga nenda kugira kakati mba nkyali naye nga sinakufuna accident ababbi banumba nakaawo okuleeta security kati nkubuulira byoyite byekiralo security nze ndeeta security ekyambugo ne poliisi eyo nze ngisaba y'ekyambugo nga ndi vice chairman erositu ababbi banumba ekiro ntera okunyumya stole ne bagamba nti gundi naye njagala ogende oba oli munoonyereza ogende okole documentary eyo ku university ekyambugo kumpi ne Ssaabasajja Kabaka gye baali banzitira babbi banumba bataano balina emmundu 2 nga nkyadde wa muntu ne bateeka gun point nga teeka wansi omutwe oli n'agindeegamu n'agireega ne munange neyebika nensigaa nga nze kanze ndaba naye eddoboozi ne lijja ne limbuuza kikyoyina talenti kikulu togananga omwana okubeera ne talenti bino ebikonde bitwekubisanga bino ebyo kubanga straight punch ejja bweti straight punch oba hook straight punch straight twala jab kakati waleetanga bwoti oli yabobinganga n'ogireeta bwoti oli n'abobinga kati essasi lijja straight bwe nabala mwoyo yambuuza kikyoyina nga nkyadde wa muntu sina kye nnina batadde ku gun point oli andeeseemu emmundu kakati magezi gajja nga edda oli we yaleetanga ng'obobinga ng'olwanaga n'omusajja w'emmundu ate yasigala yali ayita banne afande muyingire n'ennumba kasita kochi nga nanzika nentwala pakati nzako straight nawe otidde eno yamwamusa nemusaako eyo nagwa eri mbuuza mulamu yafa aga Katonda muggulu kakati tozanyazanya talenti nkulu talenti bwenti bwempona essasi lino lyenabobinga eryo lyampita ku mutwe ne likwata munnange Kaddu Michael akyaliyo lyamuyita mu kisambi we lyayingirira lyayitawo bulungi nnyo naye we lyafulumira lyayabya nnyama ne ligisansula neyiika ne ku bisenge kubanga yaliwo zigana kakati nze omubbi mukuba welo tyafiira waawe yanzirukako ate munnange onajja nalonda emmundu nagikozesanga omuggo naye kuba amasasi amalala gamuyita mu kibatu pano nga teka wansi emmundu ng'olwo baneiba bonna bagalidde mu mayumba gaabwe bana babbi baali babbi babi nnyo baali basirikale ba gavumenti naye nga bayitiridde okubba nga bakatta abapoliisi bazze bavandaliziza mmotoka g'abantu baali babbi era kwolwo abantu bakakasa nti ddala ndi musajja ali determined alina omutima ogulwanira abantu neŋŋamba kakati security netussaawo ebisiko byonna oluvannyuma kubanga nze nali chairman
LC2 ontegera bulungi nnyo ne tusaawa ebisiko bwe bayita obukulembeze naye nga njagala okuddayo eri ku talent omwana omukkirizanga n'abaako n'omuzannyo gw'amanyi tomanya mu maaso guli mu taasa katonda akubuuza kiki oyina kiki osobola okukozesa nakozesa Bobby uppercut straight punch okitegera bulungi nnyo byewadangiriza Bobby Wine ebyo yabadde anjigiriza ate kati muka Bobby ebyaffe kati bikadde Bobby yabadde abimanyi kyolebyo yo naawe kati kankubuulira ndayiraga katonda kati nze n'amaanyi gakendiddimu naye amaanyi go nga yina ne tekiniiki kati egira kubanga olwa accident eno nakyusa Paul kati ntambulira wano ndi mu south ontegera bulungi nnyo ompera bulungi kati okugulu kuno kwavaako kwandetera obuzibu footwork sikyalina mulungi nnyo kati ate bo bayina footwork mulungi naye wenkukwasa ekikonde owedde nze nakubako omusajja ekikonde enakiwogaawo yali musajja mubazzi ng'alina bode nalowooza nti ajja kundetako effujjo lye naye namufeekinga ne mukubahuku kino nekiwulika nekigwena nakyogo ebyo ngamba byaggolola naye ngamba byaggolola baringi nze nasinganga kukola defensive gun fighting nze sikulumba gwe numba ojja kugwa akati awo obukulembeze bwange nembutwala mu maaso bwentyo kati wenamala nga nakawona bwenti ne bantwala emulago nze nakulembera okuddaabiriza mulago omukadde oyo mwami Jebi Walusimbi yantwalayo nga resident engineer nga ntalina ku miggo nga engineer muŋono afudde mulago eyo kumuyita omukadde oyo kumulongoosa yali kampani bagita Dragados kati nze nali mbakulira Dragados kakati wemmaliriza nga nakamala bwenti nengena ne designinga ne banegayirira eruwero neme ku designinga ne mbagamba nti I want to test the powers ze muyina ne balagenda mu kanso ne campaigning nga nkyali ku miggo ne mpangula akalulu ekyambogo institutions zonna kyambogo area nze nawangula ne nfuuka kansala ku LC5 kujjukira mirembe gya Sebaala tutandika okumanya bagana balonze muntu is that man soba nga bakakulonda nze nali nsinga okubeera soba era nze nasinga okugasa kansa eyo kubanga nettaka eriwo erimu mwandibadde temulisanga singa teyalinze mu buvubuka bwange nga siri mubbi singa nali njagala kubba ttaka nandibadde ne ekazi z'ettaka lingi waawe nalwananga ne banoonya ekyokumpa ne ŋŋamba nti no ne paaka enkadde eyo yali egenze plot zonna eziri paaka eyo yali egenze plot zolaba ezo ennene nalabako nga batunda eddwaliro ya KCCA $23 ku 6th Street staff clinic eyo nenjiremesa $20 obuuza obiyitanga gundi ono n'omubuuza kyenali mbakola minisita gundi ali mu health ministani yali Jim Wes omubuuza netika pressure nze natekesa commission of inquiry mu kunoonyeza ku byettaka ekibba ttaka mu Kampala era ripooti neekolebwa nawaayo ensonga 36 zonna nga ntuufu ez'ekibba ttaka omanyi tulina bapolitician mu kiseera ekyo opposition yali mbi nayo newankubadde bagitwala nga nnungi opposition ng'eneeyagala okutunda yaguzanga ba NRM kati gwe NRM lwano wa NRM kwagwe baguzizza tobala nti basajja balaba yasinga okutwala ettaka atunze wa opposition aguziza wa NRM alwanyisa wa NRM nadda mu kati ye naaliya ani abatutunze olwo nati kugamba nti waliwo aba opposition abatutunze mutegera bulungi nnyo naye nawe wasirisa atalwanyi kati nze natekangawo entalo waliwo n'abaziryamu baminisita nteekawo entalo zampitirako naye naziwangula ndwa ntalo naye entalo ezitegerekeka entalo ezirwanirira omuntu wa bulijjo nze wange Jennifer Musisi gweyinza okubuuza nti omusajja oyo ali ati ajja kugamba nti musajja mukozi musajja wa mazima musajja alina lo yeegayirirako nga bazze okumenya ennyumba nenyingira kitrakta nakubira RCC negayirire nkive mbamenye naye nga sijja kikiriza ate kyekyayamba Kampala yonna nolemera ku kitrakta si ku kitrakta mu kitrakta nga kintaddemu amaanyi bwekiti naba munzite baba wana
n'olwensonga eyo nze ninalo erwanirira omuntu wa bulijjo sikabakaba buzigaziga obu sigenda kujja ku siini nga siini emaze kuggwa ewange nze nkulira tebankulira togenda kwekalakasa ku kkubo nti wekalakase nange nzije nkujoyininge no omukulembeze abeera ne bakulembera bamubeera mabega nga ye ali mu maaso bino ebyabakulembeze tugende no. Parliament ogikozeemu ki kubanga ogivaamu bw'oyagala? Kakati nagambye mbadde nkuba olugendo lwange nti wenavaawo ekyandeeta zaali nguudo mbeera meeya wennakawo nti we nali meeya mu nsi yonna nalondebwako nga meeya asinza okupafominga. Genda obuza Amerika, nze Amerika yanyimako visa mu mwaka gwa 2002 ogenda mu Amerika okufuna okugulu naye yaneeweera visa tujje bazija tujje visa nga sigisabye nga nagaano gamba seeta kagenda nawammwe ne banneegayirira ngendeko mu Amerika ne ntambula states eziwerako kubanga bannonda nga imagine leader mu Africa. Taki ne nnonda ng'omuntu asinga okwagala ensi ye ne mbagamba nti amuntu ala kiki emunnyongerezaako ne mbaga nogenda ne mukyala wange ne mbanga tumutaddeko nogenda ne namawulire ne bamuteekako ne batusasulira ffenna kulya kunywa buli kimu kyonna ne bakisasulira. Are you an angry man? I'm not. You appear angry all the time. No. I'm a jolly person and I'm... Jolly when? When are you jolly? I am always jolly. When? By the way, I'm so friendly. I am so happy. Naddala ng'ebinsanyusa tebitwebula ddembe lya buntu. Really? Naye ndi musajja mukambwe mukambwe bombu yina naye mbuleetera ate ne bukambwe buggwawo mangu. Fast forward tuli ku bwa meeya. Obwa meeya ne mbukola Nakawa. meeya nali sina budget naye nasobola okukola ebintu ebyawunyisa ensi nga Korea ne bannonda nga honorable ambassador w'abakoleya mu ggwanga muno nga toli mu Korea. abannonda nga honorable ambassador waabwe community y'abakoleya yatuula wansi nenonda yatulonda babiri nze n'omusirikale omu bamuyitanga Sulweni ontegera bulungi Andrew Sulweni batulanga ambassador ne China ontegera bulungi nnyo nakola ebintu ebyewunyisa ne batuuka n'okujja okubenchmarkinga ku nze bino presidential initiative skilling a girl child ekolebwa wano wennyini buuza father ani agira ekifo kino bakiwaani Presidential skill. Yes, for skilling a girl child ekifo kino bakiwanze tebakiwangako gundi state house bano wenyini bajja wange ku benchmarkinga obuuzanga nakyobe obuuzanga ne mukyala nakyobe ne mukyala Kisanja bye nakolanga nga biyamba abantu bikyankola kyonna kiyamba abantu nze programs ezwange zenkola ziyambye abantu ntegeka medical camp genda obuuza aba URA eno appreciation week bajijja kwani babuuze bajja ewange ne babenchmarkinga appreciation week ne bansaba okugitekinga on nali ne executive director basaba nze nga maze okukola breakfast meeting eya companies and organizations eziri mu Nakawa neno ndi wano zo mu lodi nimukula okutegeka key stakeholders engagement yonna so siri kankuzeyo so ate ekikutola mu parliament ki hali kyantola mu parliament nga tuyina amaziga bagamba parliament yiwali sente zirina okukola ne parliament tewali sente zivaayo nze nkujjukira nga mukabira sente tufuna sente zimala tufuna sente wano ku division twafunanga sente naye nze nasobola okukola ebintu ebyamaanyi mu division yawo nasobola nkukulira enguudo zakolebwa emyani gikolenga si buli sente ntegenda kuva mu gundi nenkola ebintu nenkwatagana ne bapartners nendeta bapartners mu division titwasobola okusikowalinga tinabantu bannengeranga contendo omutuufu ku kifo ky'obwapaka bwa parliament naye ng'ekikulu kyali kuba nti ngenda mu parliament nsake era wembedde mu parliament ngezezzaako okusaka obuuzanga minisita yenna kubanga yes alternative zange zitwalibwa nnyo mu parliament eya Uganda zitwalibwa nnyo alternative zange zibadde zitwalibwa naddala mu committees ogenda mu committee tolwanira mu plenary tolwananga nnyo emmere bagifumbira mu committees problem eyo ababaka ba parliament bakola nosanga omubaka nti abulawo mu budgeting process najja wano ku kazindaalo mu plenary
oba oyonona biseera dukka nze kiseera ekyo making sure nti seebaka wentegera nti komite enkyegenda kutuula neetaaga amasomero ya education nga nziruka mu education neetaaga gundi nguudo nga nziruka mu ya physical infrastructure neetaaga ddwaliro nga nziruka mu ya health eyo gyolobingira. So parliament yegaba sente kati bali mwezi ekikujja mu parliament ate otalantukire mu Kampala eno gye zijja owala Nalukwago oyina gye zijja tezikozeseddwa bulungi tewaliwo oversight with expertise. Kati otambula nga musezi odda mabega kati nkubuulira ate kodda mabega ekifo service delivery point. Lwaki totula Nalukwago n'oyogera naye buzibu buli ku Mwami Lukwago mwagala nnyo member of opposition simanyi lwaki mumutiiriddeko nnyo anti member of opposition yava luddawa yava luddawa mu level ki gye yaliko alyoka ajje kuba Lord Mayor. Lukwago teyali mu ebyo Lukwago teyali looya nze namusa okuyingira ebyobufuzi ndi kansala ku lukiiko lwa Ssebaana Lukwago looya nfuuka ngenda ngezaako parliament Lukwago najja nayingira parliament mu 26 akubye babbu olwo teyakuba babbu yekka yakuba babbu yaliyo kakati ava mu parliament ajja kujjawo opposition Sebaggala share yajjawo Sebaggala share eyaliwo opposition Sebaggala yaliko nga opposition yali Lord Mayor opposition Lukwago najjajjeko Sebaggala opposition kakati naye tumwebaza nti alina byakoze alese rule of law newakwate tebadde implemented ontegera bulungi nnyo rule of law kikulu ekireese wano problem ye implementation ya rule of law kati atenze ebyo byensobola saagala webaze Lukwago tolina kyomwebaza ng'omulumbi ekikugaana okubeera ennakawa Lukwago akoze ebisanja 3 ng'agamba bamulemesa wawuliddeko nga ngamba nti bannemesa Lukwago akoze ebisanja bimeka 3 bamulemesa ekyasooka bamulemesa ekyokubiri bamulemesa ekyokusatu bamulemesa eno fa accident amagulu gavaako ontegera bulungi nnyo kakati bamulemesa kasasira zatta abantu bamulemesa ontegera bulungi amakubo mabi bamulemesa onfuna bulungi nnyo kakati tusaba mu buntu ebisanja 3 ate nga mulaba nti obusobozi bwe njagala kino kyogere. I want to be sincere in this. Lukwago is one of the land people. Sijja mwita land friend kwa nsiri lawyer. Mugezi nnyo mu by'amateeka. Amateeka gasinga kolebwa mu parliament yayinza okugasiza addeyo mu parliament. Bino ebyabajjene bisaaniiko abirekere bajjeno byabyo ababisomero byayingi nguudo abindekere babba oluguudo basobola oddubba era kati nze kyamani w'enguudo mu Kampala era ogenda kulaba nti zitambula tugezaako nze nkulira akakiiko ako naye kwatuula tugezaako kyemwagalako nti abeere wali atusupervisinge wano nga nze ndi wano mu byentegeera enguudo nsobola okupima pavement yenkana ki nti ya 10 mu BOQ mulimu mmeka nti 10 nenzija neŋŋamba nti mix design eno nfu ontegera bulungi nnyo nga mbitegeera tebabitegeera ebyo byaffe. Kampala yeetaaga engineer kubanga ebizibu bya Kampala biri engineer related. Nze bali mwezi ogwolaba wano nagenda nensoma kasasiro e Korea kubanga mmanyi service point eno yeetaagako omuntu omukugu amanyi ne kasasiro bamukola batya. Ogenda kulaba emirimu gyengenda okutonda awo ogenda kulaba nti sigenda kuyimirira ku sente ziva mu gavumenti yokka naye n'okulobinga ebibuga binanga nga nali ndobinze fire brigade 10 n'okutraininga aba firefighters wakati wa 20 yandibadde akuwulira ekituufu singa obadde okyamuyina yandibadde musajja yali IGP Kayihura yali ansabyeko ku fire brigade nga nsabye ne kuki ne kubagenda okutraininga kale nno nkakasa nti nzijja silwakuba nti mbadde sisaagala musaala munene naye ensonga yange yandeeta nopu yekuwabya principal ina mission gyakukozesa ina gwayisaawo nedda that's wrong okumanya it's wrong. God is my witness.
katonda ye witness wange nti nze mwennyini ekifo ekyo nakyagala nga ne mbuuza mulya nnyama we twali bammeya twakikayaniranga abantu aba basatu Serunjogi bali mwezo mulya nnyama kakati wemmala ogenda mu parliament nokusigalako mulya nnyama ne Serunjogi era nabatuuzaakokko naye aba local government bameyors bonna bakuŋŋaana dda bagamba bali mwezo yasobola okureplacinga Lukwago buuza mukyala Bakitte gwe baatuma okuntuukirira Owemakindye Saabagabo naye najja nantuukirira nawe twadiscussinze gwosobola about 2 years ago gwosobola ekibuga Lukwago ng'abakoze ki ekifo kyani we have different parties, we have different ideology, we have different approaches. Nedda lwaki okireeta ku nze nasobodde okwogerezeganya ne bannange mu pati ne banviira we nali nesimbye okuba meeya nze nali strongest candidate kuba meeya lwaki yateekako omuntu ne muwangula nga ndi Kamuli ontegera bulungi nnyo wembadde nzija kuba gundi kuba MP FDC antekako omuntu naye nga manyi bulungi nnyo nti n'ensi yonna mu bantu beeronze okuba omukulembeze omulungi mwendi lwaki teyagamba nti katumu ring fencing okoze ebintu ebyo byonna mu gavumenti gy'ovuganya era osobola okugamba nti gavumenti eno mbi ng'ebyo byonna byokoze profile yonna gy'oyogeddeko including designs ku State House obikoledde mu gavumenti eno kati opinga ki oba mwe mubaayo ekiro giri gyali mirimu nga nkola ne Katikkiro wa Buganda nga sina na kuyingira byabufuzi nenkola design eyo nga nkolera wansi wa emyala wakola emyala wakola obutale kasasire nakawa ku sente zaani sente za muwa musolo mu gavumenti ki gavumenti yani gavumenti y'abana Uganda sente za Museveni zaani sente za bana Uganda minister of finance wano yani ye Museveni kitegeeza ki sente zize kale atemye atuwadde tukole atuwadde keki yaffe ng'omuzadde wanaatema ettooke n'abega ettooke n'agamba mmere yiiyo lya kati nze nendya bulungi nesibuubiika kuddukana nesibera mu luvu omufumbi abanansobi omufumbi yansedde nekansooka embuuze seriously let's look at each other I'm looking at you critically. Profile yo yonna gy'oŋŋambye. Olaba omukulembeze ayinza okujja mu kifo ekyo. Nkubuuza okusinza ku profile gye nkuwadde ate nno nkuwaddeko kitundu. Njirabye esobola n'okutwala olunaku. Niyimba njala kubuuza nti kweyo yonna bw'ogirabye muliraani agiyina asobole ekifo ky'obwa Lord Mayor. Taata nti mbadde kubuuza mukama wange. Ekibuuzo kijja profile nnene tetusobola gimala mu lunaku. It stretches from your student days to today. Saabimazeeyo. Eyo yonna bw'ogiraba bw'oti ng'olaba Bobi Wine ayinza okukulembera nga president. Nnyo. You donate all that precious to his leadership. Number one, kati badde njagala mukkirize. Bobi Wine alina amafuta, Katonda yamuteekako amafuta. Bintu bye bya mirundi ebiri. Never even touch the anointed one. Wanje sebo. Kubuulira. Ogamba nze. Daudi kaali kasajja. Daudi kaali kasajja katono nga ne mu family mwana watu tekawulikako. Bobi Wine yali musajja nga wanviiri tetumanyira kumanya nti asobola okukulembera. Yes, tetwamanya. Naye yamala kuweebwa mukisa. Muwanga ne bakuwa omukisa we bati n'oyingira parliament ng'ojjidde mu nuupu bayinza okulaba ng'ojjidde mu nuupu bayinza Piero iyo nedda bayinza okulaba uliriza bayinza okulaba Muwanga omukulembeze omulungi bagala twafiirwa dda kakati tukkirize nti wookola okoze ebisanja bisatu lekerako ne ku muvubuka tomanya nze kyenva nkola ekisanja kimu kubanga mmanyi nti waliyo bamuwanga Simon abeetaaga nabo omukisa ogwo gubawe genda owalala Muwanga gavumenti erina
public service ine emirimu 240 Na 400,000. otegera bulungi emirimu mingi nyeyo abasajja abakulu bagituulidde balinda baana baabwe bamale okusoma baliko bagiwa abaana baabwe nabo baganja okulitayalinga wandibadde oli musajja munene nnyo okusinza ku magezi g'olina naye olemeddwa okuweebwa omukisa I swear let them give you an opportunity you will see and the people will see the man in you. That man in you has not yet come out because you have not been given an opportunity to serve. Nze wange twali kyesikola kasasiro nine emmotoka za kasasiro ne leero naleeseyo endala eri mu bondi wano bakajindeetera njigula ku ssente zange kubanga njagala okugyawo ekizibu kya kasasiro gwe nasoma nkiriza abantu kasasiro kya bugagga ne kasasiro natuka okutta abantu sigale mu palamenti erimu ababaka 5 29 kumpi 6 muwanike omukono bakumme nako olusooka olwokubiri olwokusatu olwokuna olwokutaano wiiki 2 wiiki 3 owanika tebakulaba newankubadde bakulaba tebakuyisako amaaso nawanisa olunaku lweggulo nga batunda ettaka lya KCC nze shadow minister wa KCC banyimye omukisa ne bawa owegundi simanya kweni otegera bulungi nnyo gwe bawadde omuntu omu akole ki kwegamba eyo sisaanidde eyo kanzire wano weesobola okulaba nti wabeerawo value for money sente z'omusolo tuzikozesa effectively with knowledge and understanding. Agamba nti Museveni central government be bamulemesezza naawe bw'ogenda okusanga yogenda kkulu kaakati taata ekyokubiri mugenda ne mulowooza nti mwami Museveni yagenda okukulembera Bobi Wine yagenda okukulembera wano mu Kampala mu Uganda kaakati ye problem gye muyina nti ne kugumulundi guli 2026 era weeteeketeeke problem olaba kakati emyaka 40 genda osome mu byawandiikibwa girina meaning ennene olw'okuba nti twayonoona Katonda yeetoolozza abasajja bano paka banaggwawo kati batandise n'okwenenya tuyingira mu nsi ensuubize emyaka 4 giggwako bano abasajja tebayingira Kanani tebayingira abakadde abaava Egypt bonna tebayingira Kanani emyaka 4 mu myaka 4 bali bamaze okufa kubanga bayonoona Katonda n'ababonereza bano abasajja bano abayingira bano tebagenda kuyingira kuyita mu myaka 4 kugenda mu nsi ensuubize yetunoonye agendayo pulezidenti Kyagulanyi era ajja kunondera Idi omulungi gwe tugenda okukola naye newankubadde noono tabadde mubi notegera bulungi nnyo akyasobola omulekako singa n'abatusanze bulungi nnyo ne tugenda mu maaso n'emirimu omulimu gwa Lord Mayor yakulya strategies programs and policies to enhance service delivery. So ebirooto bino naawe obirina ebyaki nti enkya ejja kuba mu gavumenti nga Bobi Wine ye president nga yalonda Idi ekyo sisobola kuta kifo kugenda ku kifo kya Lord Mayor. God is my witness okujjako nga maze muwuliriza njogerera wano mu maaso ga church I was directed by God era anakwata kalulu kange oyo obulamu ayinza obutabutonda abakakwata kati nkakubulire sikukakanga genda obuuze mwami Kigundu nti omukazi oyakwata kalulu kange n'akatunda nagenda nemulabula yawona mukyala mwogera ku mukyala gundi bamuyita mukyala mutazindwa yaŋŋamba nati bali mwezi wadde nno wangu dde nati tolina ssente ne mugamba olina okwenenya kyewakola otekyenenya ogenda kati ali mu ntaana genda obuuza buli akakwatako owa NRM yali kyamani we NRM yafuna ekizibu buli akakwatako yafuna ekizibu tokwatanga ko yafukiddwako amafuta lwaki okutekula lukwago amafuta gali luddawa aga PFF nadda leka simutyoboola era muteeka munye ekitiibwa Mwami Lukwago ampa ekitiibwa era nange muwe ekitiibwa njagala omwebaza olw'emirimu gy'akoze sijja kugamba nti talina kyakoze akoze emirimu mirungi nnyo alwaniridde bannakampala naddala mu by'amateeka naye musaba ekintu kimu nti tukkirize kati obwemupya agende kubwawo tukkirize waliwo ebifo bingi awominge buwominzi naye nga tukkirize nti local government yeetaaga omuntu alina obumanyirivu naddala mu service delivery point eyo ninga bali mwezi Museveni yakola ki? Let's be sincere. Ani? Museveni
He has provided an environment from where you have been able to do all of this that you have done. Kakati bino byonna byenfunye n'amaguluka nkuukako. Museveni yakumenya. Nedda nkugamba nti singa kankuwa example muganda wange. Human capital development kikulu nnyo. True that. Toba kusoma tuwandibadde wano. Kituufu. Wano mu Kampala naddala Kampala tulina parishes 99. Parishes meka? 99. Parishes 99 Kampala evaamu ebitundu 72 egy'emisolo egidukanye eggwanga. 72% from Kampala. Yeah, to the national GDP. Kakati Kampala eno erina amasomero policy egamba education nti buli parish nebeera n'essomero lya primary. Parishes 5 zokka zirina amasomero. Parish 49 tezirina amasomero. Drop out rate wogitunuulira okaaba amaziga. Eya Kampala. Ntwala Uganda yonna tuzaala abaana miliyoni 2.4. Miliyoni 1.8 batandika primary 1. Oluvannyuma myaka 7 emitwalo 7 gye gituula. Miliyoni 1.14 gidropping out. Nga okusoma tebamalayo. Tebamalayo. Kakati tosobola kuzimba ggwanga nga towadde bantu education. Skilling bakoppa nange. Well, it's a nice idea. Naye engeri gye bagikolamu ate nayo nfu. We nali nsomesa, we nali babenchmark na bagamba skills plus vocational skills plus financial literacy is equal to success. Good. Ne bagamba musomesa abaana financial literacy. Mubasomesa skill abeere nga amanyi okutunga empale eno naye nga amanyi ne business y'empale. Ewange kye nakola. Nagendako mu European Union ne bampa sente buli mwana bamwa miliyoni 15 be nali ntendeka. Through lobbying. China yakwata ebyalaani n'ebimpa nze nina essomero lya skilling. Nze wange bagiwakaali mbasomesa bagiwakaali ne tuba assessinga. Tulina giwakaali ali wali alina obukugu naye talina bbaluwa nendeeta DIT. Ne mbaga assess them, give them a certificate. Betwa exporting a kata. Abaana betwa exporting a kata. Kubaana lukaaga abali assessed. Abaana abamu abagenda bali bagenda kusasula miliyoni 1.2. Batandika ku miliyoni 5.8. Value addition. Kakati mwami Museveni kyetumugamba. SML News Yugi. Nga kagundi kadi katandise okunyumira. With the inside out ne ingidi yabali mwezo. Waliwo omusajja ayagala ennyo ab'obunyamanyama nkano kogamba oyingira ddi basement. Eki? Basement oyingira ddi? Basement. Tulani Lunyankole. Oyo. You don't need Lunyankole. Kakati nze nsaba kimu ateketeke friendly match. Alabe kye naamukola. Bali mwezi. Obadde tugimaliriza bwetyo. Bwetyo watumaliriza. This is Inside Out.